akano hangamba ekikuwonyo inakwetta oyina kufa akafuta nkalaba akasajja akangamba mutwe nywako gugwe bimuvinge naga tuwanga mulonjaga nika kozo olutalawo tuwanga mulonjaga mwana yo mwaseka basekerera live kwetuli oba ku Meeting Club live kwetuli on your number one channel kwetuli neero twebaza mukama olwekyo atuwadde obulamu n'atusobozesa okutuuka kawo neera amanya bampita Meeting Club oba Rimasam wano wensinzira okutuukako era nebaza mukama olwekyo ekisa kyateeka wano buli kadde sikubibala nnyo sikubibaza nnyo sikubirondoola nnyo basikubyetegereza nnyo nedda kiba kisaache ekitukuuma buli kale nga tukyakola amakulu mu maaso go webale ku likinga subscribinga kubikomentinga kona kubyagazisa balala ekyo nno kyekisa ekisooka sina kindi kyekisa ekisembayo gye tuli buli bwebisharinga nobisubscribinga kuno bikomentinga ko bifunira ddala amakulu era abantu betukyaza wano kabaka bulina akabalaga nti nedda bakyali bamuwendo era ddala bamuwendo ekitenkanika chikola kinene nnyo bwe birabwa ne waggulu wa byonna view eyeesookeemu ate ffenno gye tuli emininga kirala tukomyewo n'omuyimbi w'eggwanga sajja wanda ebigambo sajja bwatyo yakuba emiti yakuba ogusooka n'akuba ogwokubiri yagenda okuyingira mu ttani ng'atandise n'okkankana bw'ataginywa kiba kiralamu yagamba nti paka bamuteera eddogo mu njaga nga buli bwaginywa awulira akaana akakaaba kaseera mpaawo kaaga enjiji ze butabika zeggula ne zimumira bw'atyo n'ayingira weewaawo gye baliko ssebo kale ssebo gye baliko ssebo obulamu webutira tubutambuza amannya ampita Jimemmulo ali musajja muyimbi ndi musajja muyimbi rapa extra talented okuba simanyi gwazo okungamba ndi kiri bwekiti alani abasajja bonna bagambye omusajja akuba abaga omusajja atalina gundi tabu nabalabyawo nga naliwo nezifuuka naliwo bade simanyi nti ate oli serebu nyo ekiteekanika bwotyo mulo bagaja babakulaba babakuwakinga ndi wakubbala okuwo mbosi kitandike oba osazeewo ogenda kunzita kakati butabika wano buli twali mukayimbe mu just balancing music nembozi twamu balance tuddemuko wano nga watandika otya okuwulya nti kati bitabuse watandika otya wentegeera nti bitabuse kuba nali awo nali nevuga fulu nnyo kati mbuuka ntya yali Desemba n'abakyali bange empereero eyo babayitanga bapingu dansa bali awo bazinyanga John Black bamedi biki kati nga njira nengendayo nga tukuba pate nga nve eno ngenda mu kisenyi nenjiribamu kaawe ebintu byange byenjiribamu mbera mu bya scrap ebyo spare ngali osomba scrap abe nali ate nabikola ndi dogo naye kati wano nga nsubula mu kisenyi awo spare lusingana ke sita o Kampala road ne mu computer awo ndio na ine ekintu bwe kiti wali buloka byonna mbikola mu kisenyi oli baina scrap ze babaya bo namba ina wali omanya jo bitwali babitunda yawura buli kimu mayo bakitunda batu lenjitunda wano njigula wano muda wano na pachi ebiri yembera mu ebyo ndio wayi mulo biri bitya leo inakazike nkuze bine bimali nengenda ne mugula ne mitukirize katwe kalitunzi baya aberawo embasina mugambo wayi soko ntereko wane 10 ngende omusajja nguze buno bumali we ndi akechida ye kasito mudizeze ne gugwa oboyi namunga wakalabye ngo omira bumizi kali naye nali mu kisenyao
nga boy wange bantaddeko nti yali birthday ya boy wange Medi Mazina nzijukira nangamba waye biri bitya konze fiti otubuzeko nawe okimanye ebyeno bigwa bugwi konze sinnakwata nangamba gwefuna transport jangu ebintu byonna masavu konze ate bimeka gye twakakola nga ngenda mu kisenyi nalina mungu mukakaaga naye nga ebbanga eryo nali nekyawa dda nga ne wa mukadde sikyagendayo baboyi bange bonna bangeyo bugere tebakyanjatulira nga ndyanirule okitegeera ng'ompabula biki nga nekyaye kitakuvulako kwekyawa nagambye embeera yansi obwavu bwakuluma nnyo obwavu bwannuma naye kale sijja kugamba nti nnyo naye kale ebikubwa emiti nagisussa oba covid awo nali naginywako edda mu kisenyi eyo kuba tata yali yantwala mu kisenyi nenjiyiga awo naye nenjivaako nga mbeera kwalaali naye kakati covid we nasingira onywa ekiti kwa covid yatukuba nalibeeranga wapayireti awo ng'enjala ebaluma ng'enjala ebaluma payireti nga nagenda mu kyalo natulira ku studio neko nga oluusi yakuteekako oluusi okubidde kyaliwo Gaddafi naye nawe ne wiziti nga wetubigatta kati ng'enjala ewa mama wala nateete olina okukakuba odda buwungedde ate bakwate kafyu kati awo nembanga enjala ennuma kati naboyi wange awo nakinzizaako nagamba ate kati poesi obimanyi sijagaa nti ki naye okimanyi wano guggwa obeera n'ebirowoozo bikakkana naye nagivaako nga nagirako naye kati awo nekwe kugiddako bubinyaawo kati awo nenjibeererako ddala awo bebikinga bimeka sijja kugamba kubanga newompa olwasa nga sinnalya sooka gifuna nga manyo nagisiba ye pedla twalina pedla awo nga kujja live awo nga wengenda kadde nga abikola nga kuwa kulwasa kuwanga owe nga onagenda mu katale ng'ogula ennyaanya ng'oli wa gundi gwa takuwanga bano nga onagenda kusamba akulabira eri ye tatobuuza nti oyagala ki bitandikirawo kati awo nga we nali natuuka kati nembeera nirule angenda mu kisenyi kati abayi bange bankubira ab'empereerwe kubira kyali wange Gaddafi mugambo wa ebiri bitya nani ngenda mpeererwe bikina nga ndi busy anfuna nga ngenda mu kisenyi ko na mu kisenyi nengola bando nengene empeererwe eyo kati nga boyi wange baba wenju wagenda otambula kuzugu nga baboyi bange balinayo pate nalina mwaka sente nga ntuukayo byange mbirina buli kimu wali nga abaana nga beeta abakozesa buli kimu nga tunyumirwa nga obimanye ebyabavubuka waliwo abakyala abavubu okitegedde awusipatire butereevu nga omanye era byakunyumirwa ngira walinze nensituka nemba kuba zirapu zange abazina ne bazina ndulu neranya kulinya kumeza nga mulimu awo oba yali awedde ati kati byenkunyumiza wali mbadde kugamba wenaddirako enjaga obulungi okategedde abiwedde biteredde awo tuzzemu okweta wayi tugera fiira mu covid nga ngendayo tukubye pate nga kuliko ne bataano baffe abalinangamu ku ttooke ettawali buli kimu mira biki njogere kindeke ki kulya kunywa kuduula kutumira bye byali wali munnange nno kati wabeeranga wakamaali kati akawala waliwo obumali bungi obuwala nga bungi nga bumanyi byabavubuka osipate kati nze nga sefasa kaddeemu konna nze baddeemu nga nina ensonyi era kasita nenywa ekiti kyange nepimirawo kati abamu asobola olugamba kayayekeraga kumbe zize embeera zange kati kaddeemu akamu oba kali kaboyi wange simanyi kaddeemu akampima okitegeera naye ate boyi wange ajja nnooma ngera boyi wange omu kwaba mpimyemu ngolaba anoomye kati wenataaga ekiti kyokka boyi wa anoomye obwongo nga ndaba boyi wange anoomedde
nula tebaddamu kunefa so kumba abantu bali byawe banyumirwa nabo bakubiddwa byabwe utazo kwaba nga banooma tebakyayala mpita Medi mugamba owai nekimbako eki komedade muluka wani kigoli muganda wanga teva mwebyo nawe ate omusajja ataddeyo nerageri jango tukube twebaka kademu tandika okwewala kyo kati demu aleka nali munyumidde si byakwekwana kati nga ntudde kabaza najja muno kiwani kingotudde eno wekkana obeera mujja mweri tunyumirwe mugamba nkyalina gwe byendowooza wano kanzije boyi wange era lyansanga kandi ngamba boyi wange nno omukwano ogufudde gererooza nkwana mukazi we kumaki enkuba neekera neetonya ngenda olaba ate bongedde okuba ababi nga buli omu aseka basekerera kume baseka byabwe nga baseka byabwe kakati obwongo ne bungamba oli mu kifo kikyamu va wano nga ndi eyo mpererwe munda eyo naye nga sente twaziridde nga siinaamu nembaga ababoyi mumpe fite ngenda waka naye byonna ebituuseewo munsonyiwe naye mwalinga nti temuneetaaga nesijja ate omusajja gwe tuwangadde naye ebintu byonna obedda twesuubiza aliyitamu alidda natukima ate kati kyo katusokuwa nembagamba nedda mundeke nga munsekerera munsunze kumba abantu bali wemu yali atamidde abampa 10 ninnya zugu kati linnya zugu nga ngamba ntuukire wanga mpulira kati nga mpulira obwongo obudduka ndowooza ku buli kimu omanye ekigundi ng'edduka nnyo nga oba ndi ku 4G nga ntuukiddewa kati nalinnya taxi nenkomya mu paaka enkadde natuukira mu Kisenyi waliwo kageto kafaawo bayitawo ku house nasangawo kapate dali likujjuko December biki kati nga omanyi byabagaza kati waliwo awakaana kaffe bakayita kyalenga ali birthday yako kati nga mama wako yataddewo embeera naye nga n'abaniga banywedde guli baboyi bange bonna mulo nasanga atuuka ate bangamba ssebo tuwa kapera kwata akazinda waliwo disco biki nengamba bane ndi mugeyeena bakwesiga mu kapera bamanyi nti mulo waffe era biggwa ssebo teweepima nnyo ssebo jangu otuyimbiremu atuyimbire neepima bagamba owaya ate oyimba eri ate wano weepimira ate ffe ababo ntuula bwe nti kati ate awo nga njagala yiwako kiti puli atake zikola ki zinkuba tandisa okukankana bonna ndaba ng'asooka omwana mpasingira ndi nagambye otuukira bakikuweerawo sooka nsikamu kati ate we nasika bongo ne butabuka nendaba nga ate buli omwangeya bazzeemu nga newoba onyumya mboozi ng'onyumiza munno kangeza onyumiza oli boyi waffe ali ku kamera nga munyumya byammwe mbamanyi muli kunze mbambi manyi naye nga mbamanyi muli mu kodi muzeekuba muli kunze awo nesoka nenvaawo kati nengende wa boyi wange waliwo boyi wange mawejje yalinanga kayumba nga nesanga naye nga gulimu omuddo muno biri bitya funa pike bitandike koze mwana mawejje ko mawejje kiwandiki nga mwana bali mbaniga baffe naye bunika bonna bunepimiddemu bwamazi bwamazi mwatuula wano tuula wano mulobe feeka abo tobawuliriza baleke nga ntuula awo mawejje ng'akuba ekibali kye n'ekibali kyako ba popcorn bwaguluma kalinawo ne walaliko sumulula emboozi nga bebamu mawejje nga naye naye ali kunze samusibula oyo namwe akanfuke nenkuma omwo nempitamu nenjivuga mpaka katwe ntambula naye nga byendowooza nengamba ani andiko banaye ani kiki nakoze mukama ntaasa butuufu nga obwongo nga njira n'enzira kwalaali nga wenterera mmanya nti ndiko ekikyamu kati negira nempuguka nga ndaba ndi mu nsi ndala si gyensi gye nnoobeeramu era abalalu abo bannange aba mu nsi yiye gusa omuyitako ng'olaba tayambadde engoye naye aba alaba ategeera nnyo singa mmwe
kuba yabala bali kwalali kyokka mulaba mulalu kati nange kye naliko nga ndaba obwongo ndaba abantu bangeri nga neetaaga oba nfuuke pasita bagambe ensi erina kutambula bweti kubabuulirira nga ndaba abantu bonna basobya kati nva mu Kisenyi Peter Katwe ngenda awo ekatwa owa Gaddafi kyali wange we yakoleranga mugamba Gaddafi soko je Gaddafi angamba mulo kiwaniki namugamba mwana simanyi kye ndiko naye waliwo abantu abatanjagaliza kuba bulungi awo kunozanya awo hawa moloka nazita mugamba ata mulimu abatupima gada wekweke nangamba mulo obadde ki namugamba galavye gamba bya ddala nangamba mulo kakkana nawe asobola kuwa ekitunda mugamba sagala butunda ebintu byendiko bigenda yambanze nawe n'ensi abantu babigada baboyi bange bono kimanyi banda babubi oba nabakoze eki sigamba nti mbakwanira bakazi baabwe Gaddafi angamba kiwaniki nemugamba oba baboyi bange bebandoga Gaddafi ngambuuza ate baboyi baffe ki nemugamba oba ulono yandiko oba agent oba bitina okategeera oba gundi bwati nti lwaki tine nga gundi bwati yangamba agamba obe kati ne kantisa tojja kiraba biki nenjogera buli gwe nasobya nemugamba oba gundi oba kati ye ngaalaba ndi byendimu ndoza ategeera nti siri fit just nangamba va mu ebyo mulo kati beera awo zikanisoke ndeto wa kamere osokoko okubagane nemugamba kale nentuula awo we yayoita bwati nempitamu nemmere tubagirya sajirya kati awo obongo obutandise okuddukira speed nagenda mpaka Kosovo naye kyali wange Kim nabeeranga naye mu Kisenyi nenga kangende Kosovo eyo tewali bamanyi nsooke mbeereko eyo nekweke ende Kosovo sanga waboyi wange Kim mulo biri bitya kiwaniki kuba yali boyi wange nga yamanya sinayimba nga tubeera ffenna mu Kisenyi awo nemugano Kim nze kwekekako wano ennaku nga 2 banoonya abantu bonna saanafuluma befola bali mu mmotoka Kim nangana ensajja gwa leero nywedde ya busigo bannaye nemuga Kim va mu gundi ngenza okugira nze wano ngenza nga walina okujja nanga tofaayo yalina mukyala wa kamere tukafumbye mbaddewo nangamba alina walaza agenda komawo kawungezi nsigala ku TV nasigala ku TV ne TV nenkutula TV kwaliko akalango KMTN MTN everywhere you go kati wongo ne mungamba bagambye buli wolaga bakulaba MTN everywhere you go nenga Kim ndagiye wali toyi nanga wetaawo biki nenkumomo kati atawe nga tondazirekeyo mochi mabega wenju nintambuze bigere nayina mu 12 atawina veyo nakomawo kati we nakunyumiriza wali wenzijire mashindie nenga kangene netondera abasajja bonna bensi bempangalira mu muli yankoze ekizibu okitegeera naye nga attaka ezinkuba kuba Kim yangamba mulo ova kunjaga soko gireke ne Gaddafi yali yangambye soko gireke kati nga attaka ezinkuba nengamba kati kangende mashindi okuve Kosovo kuba Kosovo nakagete lake natuka mwao budogo ne bunepimiramu tuwe kusete mwana biki nemugamba mulinga nembuwe mulawe kuba bwali buntegera kwani Kosovo nabeera yoko nga kado kafuka kamazi mwana ndikagaba ku sente kayayana kati nenzijja nalina mu 12 kati nga nyanguleko enjayi ya 10 n'amazzi nasoka nengula amazzi ekibuyawo kati nga ngamba sookere wani sookere kujja live okwetonda wa pirate wa Moskani wani nengula amazzi ga 5 nengula n'omuyembe atenjale kulumato njale nnuma muyembe nabate ku kirugulu bisenjala nga nze ndaba kye kyakabi ekyakabi kati
nensoka nengende wa mukadde mukadde mama oli mbigere ndi mbigere nengenda ne mukonkona nenyingira akamera akampadde awo nga ndi mulwadde tie omutwe ki ekikuluma omutwe nagamba awe nasalira enviiri muto wange yazinja nako awe nyini ewaka nazinjako nensala kapata yamanyo sala namugamba zijjeeko girita yalina akamakasi nga mpulira omutwe gwo gwali guntabuseeko gwagala kwabika nga ndowooza ebintu nga 100 nga ndaba ensi tesoboka ndi mu nsi ndala sijja ina obeeramu abantu bangeri nga maama ku makya andeka mu nju andekera awo akaasa ngamba ojja teekamu akaceera ako kafumbe waliwo amanda unywe n'akacyayi nja kukomawo nga mugende ndi mulwadde kati nga ntekako Galaxy kaledio nneme kwebowa nateekako ndi mulodi alina ebibozi byanyumya DJ ndi mulodi alina oba iviringirwaki oba biki programu ye nga seka nga alina ebibozi byanyumya anvuma bali kunze bali kunze kakati ne akantu angamba ekikuwonya olina kwetta olina kufa owone abantu bano babi nnyo olina kwetta togenda simatuka ati byonna babitegedde kati mu stove mwalimu amafuta ebiki bye bategedde ndaba naswadde dda ndaba buli muntu gembadde nyumya naye ebbanga lino okuva enazaalibwa bibadde bya kifere animba twerimba okitegeera ne bano nti I love you too kawani badde banimba byonna ntandise obiraba ng'olwo ninga profesa Speed ate buli we nabanga nzekka nga ndowooza ebintu bingi akafuta nkalaba akasajja nkangamba mu mutwe nywako gugwe bimuvinge kwata sitovawo negwobanga oba ali ku gun point obwongo nga bwe bukomandinga gijeyo sitovawo njagadde ogira bwe ndi situdde kakati ate oba we na switchingira nenzira kwalaali jugira nagambe na switchinga nga neneza kwalaali nzitekawo stove njizaawo olwo essimu sikyagikozesa njirina naye tekyangase namba zonna nazijjeemu nayiwe namba zonna asikyagala muntu wenna kunkubira kukolaki babi kati nfuluma wabweru ndaba ekipande kwaliko ekipande gaayo baali yesimbyewo ndeyo kirinya bigo wa mukadde ng'ate ndabako Makindye West vote ate siri Makindye neŋŋamba Katonda wange awo natambulirawo awo kwe kujja Makindye ennyumba ya muzeeyi wagivaamu otya ewa maama nava kuba yali agenze kukola nga ndesse mu nju nzekka ne muto wange ng'agenze kasita nafulumamu nga amafuta ago taddewo stove wansi ekisumzo twalina we tukiteeka nenzigalawo enju nefunawo obugatto kwe kujja Makindye akamere saafumba nga sirina appetite 10 wavaayo nalwo 10 navaayo nalwo kwe kujja Makindye 10 nga nina n'10 2,000 ze nagambye nengulako amazzi n'omuyembe naye kati n'10 kantu kali nfunemu ekisada mpumule netondera abantu ekyo kigwemba ndimwe nensinga wembiraba kibe bwe kito oba kiraka kubeera nalowooza nga ndiko ekikyamu oluusi nga nalowooza bwe ntyo zijje Makindye nve kibyawo omuyembe ngulumyeko bite ntambula kati nga ngamba basajja mbatandikidde wa kolonkyusa nti viri nzisaze nina akapata kuba bansala ebintu bulungi mama n'akatereeza bulungi ntuuka Katuba nsanga Katuba kakutte wekati kusala amalodi awo nsooka netya ngamba mbatandise ntya nsooka wa Jose yali apangisa awo nsooka wa Jose nsangamu Jose munda mwalimu oba ne Grace Kani mwalimu Emma mwalimu Donifiki ntuuka nkaaba
bagamba mulo kiwani ki bali mu vibe zaabwe nga bemanye byabaniga mbagamba mwana munsonyiwe wemanya ki gwe nanyiza ansonyiwe bannange bangamba ate ki obadde ki tukoze ki bane mulabadde ki mulo kiwani ki nga kale nabo beewuunya ne bagamba bannange kino na kino naye munsonyiwe nga nkaabe ebyaddala ne bagamba ffe tukulinaako buzibu kati wabweru waliyo ba opa waliyo kisaache kisaache ajja gwe mulo nga mumanyi omukulembeze gwe mulo stole ki ono mutabani wange mulo nawe obuze biki nga kisaache wemanyi nakye nakola nsonyiwa kisaache nga aseka omutima ne ngamba kati wano inavaawo kati babinyate nzikirira ewa Mosikani baba bali mukikomerawo wennyini kati nzikirira no balimba etondere maleyo nsanga wate nawo nga waliwo kikala nga ate vibe eziwali biraga bitandika butandisi ndasuubwa dda kati nga njagala nywa kiti nenga bonna mbatidde wa Mosikani nasangawo Mosikani waliwo kyali wange yanga jeno teyaliwo nasangawo ne rank C rank show master obo mumanyi focus ketu bali awo waliwo abantu bangi nnyo ngamba Mosikani kyekiriwo Mosikani alina engeri kali oba tomanyi asoboka makazajja kuba kaneragiddeko mulo biri bitya wateredde nimugamba champion mwana nze kwetondera mulo tofaayo mulo basoka bakuwaka chai biri bitya obadde ki kali ndoza Mosikani bwana ategeera nti siri fiti muka champion mwana nsonyiwa ate mulo ngukoze ekiva mu ebyo faina nakayimba kafaawo ngakati njagala mugamba akayimba kafaako lwaki tetukata tingambira abali eye sawa yalage tuuse abalenzi bakikutte kati nga nakubya naye nenga nkanyumira nenga tetunakata kati nga njagala kata nangamba asoka wetereze nze taata bigoma Mosikani ndi ye prophet kati nze taata bigoma wetereza tukatujita ate bimeka nemugamba ate bobo ogambye sisobola wakana kati nga ndaba abasajja bonna ba ranks bidala nnyo nga ndaga bonna nga ndaba bali tafu nnyo nga kati n'abasajja bano bonna babi nga bandaga batta n'okutta nze mundowooza nga ndaba obumalirivu bwe baliko ali fresh vibe zaffe nga ze twabeeramu naye kati nga nze ndaba ate babi awo nvaawo kwe kugenda ewa pirate waliwo enagambidde okusanga banneeko G odduka ekibabu nziruka ekibabu kangende kati nga kuba luguulo olwo n'olw'essalama munsonyiwe bonna nukube paka eno gye nasemberanga bagambe nti munsonyiwe sirina buzibu mwaba ndinako obuzibu naye nga sirina tabu naye ne boy wange awo yuti naye nga ali bweru kati alenga njagala muteekako naye nga ab'okusimu bantamye juga ne kusimu obako n'abantu bangi abo nga sirina tebalina kye baŋŋamba awo we natuukira wapayire awo pirate yali anjagala nnyo kuba wapayire we nasooka obeera nga sinagenda mu Mosikani nasooka bisuula wapayire bbanga okugenda ewa Mosikani okwatagana katuba ate yantwala katuba yali John Wule ne Gabiniko oyo kuba Gabiniko oyo nabeeranga naye nga akola ne gravity nga ndeka mu nju ate neyo birala kati yantwala katuba nandaga ba Mosikani abo oyo John Wule ne Gabinika kati kwe kujja wa pirate we nasooka obeera nga sinnagenda wali kuba ne wa pirate nali mwana ne bo bali bandabadda nga pirate angamba mulo va ku njaga ayivota nga bangamba va ku njaye mulo gamba just namwe nga ngamba kuba wajanga waawo basita wa paire ngamba fanaja kati nga bafana kujukira mwagala nnyo kati nga abeera walina vibe ze nga omanyi bafa nasoka nakuba ekibozi nakunyumiza abaye be Sudani kati nakutwala mepono sisinga omanyi nga biwomesa buwomesa wajanga wao bafaino bani kati nga ndi totawo nga abasajja mbeera nabao babanyumye ebibozi nga omanyi vibe nga bibozi bikuta kati ate kitinga oba yeko bikuwomera okufa
kakati munange nyumizabo okitegeera ejjukira oli akunyumiza generali bafa generali kati akunyumiza embozi n'owoomerwa kuba yanyumya n'ofa kati ate nga nange mukubakinga ndimmo nga nsulamu eno jjukira batoyagala tolina mulumba nnyo aba ne banyumiza ennyo kati gagoli eno ojubisaamu katini naye nga nawe onyumirwa bakutumya kye bakutumya kwadde ekido oyawulako bbiri nodduka nodde emboozi tosubwa mboozi naye nga pirate ye yaŋŋamba nga mulova ku njaga nayitawo nnyo kuba yalabanga awo nga tofaayo ojja kukola ki ojja kukwatayo togira wejje ku puresha ankonyumiseko akaboozi lumu Amoti yajjaawo kuba Amoti kuloni yali akolera Amoti ennyimba wa pirate awo ati Amoti yajja nalina ka video kange bakayitanga dididadidadidadida kati aspirin yali yakankolera kati nga nkalaga Amoti nga mugamba naye mwana kuba Amoti ye ali free teyeraga mbu byabasita bwakuvimbe ngamba Amoti naye Amoti nyimba bulungi akayimba kakano naye nkoze nti abakazanye ku TV Amoti naseka nangamba sina kazanya kyokka nze ngenda kuwa ekikola ekitaliko ddagala oba oyagala okwateyo in fact nenaku ebbiri teziwera konze mbulira nangamba kwate ekkubo genda ekkololo waliyo ebiseera byekkololo ebbale yali ekuba nanga atuuka ekkololo genda ku stage dija abagira gwe tobuuza weyambula engoye zonna obagambe nze Jimmy Mulo akayimba kange ku YouTube gyekali ogenda kukubirawo mbutokoma ogenda ali ku paka lasti ddamu nkole ekintu kyekimu weyambule mbogenda kuba naye Amoti yatusesa ati ateka nkulaga nkusigira ekifaananyi kibeere wa pirate awo wenawangaliranga kuba pirate awo abantu bawo baali balungi gyendi nga kuloni ankolako kuba awo nga nkera n'ensimuula beesi zaffe nenkola ki nga ninawo ne power kati we natuuka awo pirate naŋŋamba nabagamba Mulo temuwanjaga olwo nga nzize ntabuse nga mpulira kati nyangamba mulaba nabo batandise filimu naye kangume nenga mutima bali bonna mbagize naye wano ono pirate mwesiga kangume kati nga kaneko kali wali kesoza kali mwana kati wali ngao boy wange yajimpangao namugamba kasajja sijja mwongera linye boy wange yajimpangao naga tuwanga Mulo njaga nika kozo olutalawo tuwanga Mulo njaga mwana tumuwanjaga kasajja kagenda tufaako naye kabogere ki mbasinga otegeera kasirike omusiru takusiriwaza webale nnyo nenga abasajja pirate nga mbuuza enamba ya mukadde njimuwa nga mukubira saamanya bye yamugamba kati nga ngamba Mulo buzibu kimunnyonnyola nemugaba pirate nyakwogeramu naawe tudda mu studio ffe babiri nga mubuulira embeera yonna gye mpiseemu kati ye ndowooza nga akitegedde nti navudde nga bye wembikunyumiriza nebimunyumiriza kuba nali mwesiga naŋŋamba Mulo tofaayo mpe namba ya mama nga mukubira ngati nemunyumiza nebya faati nga ninamu ne fiya ya demu bagenda kunsiba nga akubira ne demu nga yajja ekiru n'omuto yajja neddogo ne kati demu yajja neddogo nga waliwo kyali wange bamuyita Alafa Tupac abeeyo nalukolo bwe bajja naye kati nga najja n'omwana nebagamba Mulo bujjo mwana oyina omwana kale mwana neko nagamba Mulo kale yazaala nadda mwana mwanga tutira kasajja kaffe mwana nedda temudamu wa Mulo njaga nga babuuza demu omwana wa Mulo si wa Mulo nga bamulayiza tubuulira amazima nga bagamba omwana wange oba yali aŋŋumya simanyi owulidde kati ebyo biveeko mama wa namusiba tagenda musiba biveeko nga Faati akwata ekkuba agenda
nainaawo waggulu kuba street yali nzizoganya nnyawo kati nga nyala kwambuka kujja live netonde naye bakyali bange bayanga Brad ba Stivo bani bazonto kati sagendayo bano ono pilot we yangu eyampere empeke nenebaka nenebaka muto wange yajja kati ndoza yakubira mama naga mukime Wow, boy wanga visit najja naye nangulira owokulyawo biki awo nga bankolako neko wenda kunyumirizawo yangulire sala taligulangako nengamba bano abasajja ate nenkono bulijja ndegezamu okunzita bulijjo mulaba neko twali twava naye ku studio waliwo era studio endala wetwasookera gitanga bisigi ne bakitisi ba spirini ate awo wetwasookera awo nafatira beagenti awo nga sinajja ate wafaire ate awo nga mbeera nnyo okujja live nga ninyo boy waba nga mbeera nnyo ne bafeefa awo kujja live awo bafiiki babeerawo awo ba Rafex kalawe nava kujja nengena ku bisigi je nasanga neko ne kuroni kati ne bisigi nevao ne tupangise nju neko nansuza akao awo ne chali wangu bamuita Chikumbaloni ne tubeera na yawo kati neko nagala kunzita namulabira from day one si muntu muki mulungi kati nayina ku street akawala katunanga chai awo nga kujja live awo kali kawanvu nga kawala kamumatira kati nga kankolako kandetera akachai n'akamere nentuuka nga ndaba nswala buli omu muswalira kati nengamba ku machawo kati nga mutima